Lifespan ey'Abannayuganda erinye mbekadde boozi nti tukyali ku musanvu muddeera mu bajjanjaba babeere balamu. Njagala twebaze nnyo ekitongole kya Uganda Red Cross Society abakungu baminisita basansa kya kabaka bannaddiini bannayinsuwa bannasi ba MP so kati abasobola otambula mpola mpola obanga ayagala mukwata asobola asobola bayambadde bwa naye kati twebaza gavumenti ekoze kyonna ekisoboka kati vaccine ye hepatitis B malwaliro Ssaabasajja n'atulagira tugeme abantu ng'ate basasula. Twatwala omwaka gumu n'ekitundu nga tugema abantu layiningi era ziringa zino bwe muziraba ne tusobola okugema abantu akakadde kamu n'ekitundu ate nga basasula gye tubadde. Mu kiseera kino nga tugenda mu bululu, njagala okukubiriza abantu ba ne bano bajja kwogera eddakiika bbiri olw'obudde nyabonna bannange Ssaabasajja Kabaka awolale neyazika nnyo naye budduwala ate olw'okuba nga twagala tubeere balamu nga nange saagala kujja yiri ate nemema kutuuka wano oba nemesaamu naye budduwala ate olw'okuba nga twagala tubeere balamu nga nange saagala kujja yiri ate nemema kutuuka wano oba nemesaamu okuva ku 6 oba 65 ne batutuusa ku 7 era awo yadde ng'omubi omweru nyama ntono okayana eri mu nkwawa naye era abayinsuwalensi nga bwe muliwo nkamba wanjagire nga bukya muzukulu wa Walusimbi bassebo ne bannyabo ngenya omukulu atuuse era ndaba gubadde mulundi gwakumeka enagaba gwa 68 ng'agaba omusaayi omu ku bantu abataasizza obulamu n'abantu ow'emawogola yabo tweyanziza okusobola tujja kukomawo twebaza nnyo maaso twebaza nnyo awomye mu teekateeka eyo Oweekitiibwa minisita tusanyusa nnyo tusanyukidde ddala
kati twebaza gavumenti ekoze kyonna ekisoboka kati vaccine ye hepatitis B malwaliro. Ssaabasajja n'atulagira tugeme abantu ng'ate basasula. Twatwala omwaka gumu n'ekitundu nga tugema abantu layiningi era ziringa zino bwe muziraba, ne tusobola okugema abantu akakadde kamu n'ekitundu ate nga basasula. Kati aba insurance abava okwogera gye tuli mwenna mbalamusizza nnyo mu linnya eddungi ery'omulokozi waffe. Kusangula ntuuyo twali twakawaayo obuvunaanyizibwa bw'obulabirizi obwo. Ssaabasajja tuvamu ensiisira naye nga ziri ensiisire ez'emabega bwe zigweredde awo mpoza lutabaalo kiko zikyaliyo. Abantu basuzeewo wano ate abasinga obungi batandise otuuka saa 11 nga bukya. Ekyo kikulaga obwetaavu bwe tulina mu ggwanga lyaffe Uganda. Ebyobulamu wano mu Uganda abantu abafa ekyenoonero bangi. Abantu bali mu buliri bwabwe eyo bafa n'ebimbe byabwe naye nga tewali kyakukola. Katonda batutte ne bagenda ate babisseeko akasubi. Be bano kabaka baali mu kujjanjaba olwaleero. Nsaba tukubire nnyo Ssaabasajja Kabaka mu ngalo. Ekisooka twamanya nti abantu balwadde ng'era bwe kikulaga wano. Ensonga ey'okubiri twakiraba nti abantu baavu tebasobola kwetuusaako bujjanjabi. Ensonga ey'okusatu amalwaliro agasinga wano mu ggwanga malwadde okusinga abalwadde abagagendamu, nga n'olw'ensonga eyo gayinza okuba tegayamba nnyo bantu kutuusibwako bujjanjabi. Bwe twategeeza mukama waffe Ssaabasajja Kabaka n'atulagira tuddeyo mu masaza nga bwe twakola ku musaayi, era n'atongoza enteekateeka eyo tubeere balamu health campaign egenda okutambula emyaka 3 mu masaza ga Buganda gonna. Naye Mukama atubedde, twasookera Buddu, ne tudda e Busiro, ne tudda e Ssingo, essaza erisinga Amatendo gye banzaala, ate ne tujja e Kyaddondo, kaakati tuli wano ewa Ssekiboobo. Bino mingi naddala kati tuleese ebyobulimi okulaba nga tuzzaamu abalimi amaanyi. Obulimi obunafuye wano mu ggwanga tumanye nti kyekyobugagga kye tuyina. Enteekateeka eyo eya hub project tugenda tugibategeeza, naye ng'ate tukola n'emirimu mingi, era ekitongole kya Kabaka Foundation kiri mu mawanga mangi. Tuli mu Amerika, kyekiseera kye tusobola okwenunuliramu. Buli muntu yenna akusaba akalulu kabeere weero si wanu okutuukira ddala ku ntebe y'eggwanga enkulu, asooka akulage enteekateeka ze mu byobulamu, kubanga buli mu butendera waliwo ebyobulamu we biyamba. Mbasaba Dr. Lulume ng'ali wano bakiikirira bw'aba ng'abawa ebyobulamu era obulamu ng'abukuuma mumuzeeyo, naye bw'aba tafa ku byabulamu temumuzzaayo, naye oyo yandooza alina okuddayo kubanya ensonga lwaki alina wano ali ku byabulamu. Naye buli muntu yenna ali wano, guno gwe mukisa gwokka okuteekerateekera obulamu bwo obw'emyaka 5 egijja, kubanga keeki y'ensi eno bwe togiyinaako kusalawo, okusalawo okwo kuliwo wano kati
ng'oteeka mu ntebe abantu abatuufu okuteekayo. Ate mulundi guno bw'asiimye okujja ekyaggwe. Neebaza nnyo abantu bonna abawadde ekitiibwa omukisa guno gwaweereddwa Kabaka okubajjanjaba. Bannaaye mwebale kujja, mwebale kubanga sebo omugenyi waffe omukulu. Abantu ba Katonda balina obwesige bungi nnyo mu bwakabaka bwabwe. Kyova olaba babaawo ekyonna ekibaddewo baddukambiro. Era twebaza nnyo Kabaka okwagala abantu be, kubanga enteekateeka eno eva mu kwagala. Kale nno tweyanzeege olw'enteekateeka yonna eno. Njagala kulondera sebo omulabirizi n'essaza ku kisaza Mukabu. Tutambula bulungi nnyo nyini ddala okufaayo kunene nnyo Ssekiboobo n'olukiiko lwe engeri bafaayo eri ekkanisa ate n'erife ffenna. Njagala kwongera kusaba gavumenti yaffe kubanga buvunaanyizibwa bwayo okujjanjaba abantu. Omulimu guno munene ogutwetagisa ffenna ng'ekkanisa, ffenna ng'Obwakabaka ate ne gavumenti okukwatira awamu okulaba abantu ba Katonda nga bajjanjabwa. Ekiri wano kyongera kulaga nti obwetaavu bwe buli era bwegwira obanga ti abantu bano sebo omukulu kakobadde obuuza bagenda kuddawa tujjanjaba kuno tekimala. Nsaba nnyo amalwaliro gaffe yongeremu amaanyi ate gawagirwe aga gavumenti n'agafa ag'obwannannyini senga gongerwamu amaanyi. Abantu bano nga bavudde wano baali badde baddayo ne bajjanjabwa bulungi obujjanjabi ne bugenda mu maaso kubanga kyangu nnyo omuntu okujja n'afuna wano eddagala n'addayo n'alinda ate yeefiire kubanga obulwadde obusinga ddoozi tekuma ku mulundi gumu. Kale nno mbakubiriza Kabaka ng'atukuliddewo omukisa guno ate tunoonye obujjanjabi obulala mu bifo ebirala kubanga mukulu Kaggwa atugambye mu mwaka aba mu ssaza ddala. Kale nno tusaba tutakuma wano eddagala likozesebwe bulungi nnyo nnyini ddala. Okukola check-ups ez'enjawulo nga tetunnaba na kuwaala kyokoma okuzuula engeri yonna enkeka yonna ebuliko nga bukyali okujjanjabwa kuba kungi. So omugenyi waffe omukulu mu bakristaayo ne bantu ba Uganda kituzudde ennaku zino kansa yeeriisa ntuufu. Kansa akuse kansa naye abasaba tugamba nti oteekebeza nga bukyali kansa awona waliwo lengo gwatuuka n'awona. Era sebo Mukulu Kaggwa n'omulabirizi tubasaba nakyo kirowoozeeko olaba nga wabulawo obakebera bukebesi abantu bamanye bayimiridde mu ndwadde nnyingi kijja kubayambala okuba abalamu mu ngeri esoboka kuba bimala okusajjuka oluusi tutuukayo nga tebinnaba bitutuukayo nga buyise. Mwebiri nebaza Katonda lwa bonna abenyigidde mu ntegeka eno okulaba ng'abantu basonywa babeera mu bulamu obulungi ate obweyagaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye mu maaso g'omulangira fenga minisitule y'enkulaakulana y'abantu ne ofiisi ya maama n'abagereka saagala tukoowe okujjukiza abantu b'abeene mwenna kyo omulamu yakola. Omulamu yakola era tetujja kukoowa kubajjukiza nti obulamu busookera kufiibwako nnyinibwo yennyini ng'akola ebyo emugesa mu mbeera ennungi. Ebimu ku byo byayogeddwa dda naye nga mulimu okulya obulungi ngamba okulya emmere ezimba omubiri n'okuwa amaanyi ebyo bwe bityo okusuba obulungi. Mukadde wange omulangira tulina gye twatuuka eyo gye tubadde ng'abantu basula mu mbeera embi olw'okuba oba obudde bukyase. MP waffe oli wano
abantu abamu nga babeera mu nnyumba n'embuzi zaabwe n'ebisolo ebirala. Kati tosuubira abantu abo okubeera mu bulamu bulungi olw'embeera eriwo ate bagaba n'ennyumba zaabwe n'ebisolo byabwe oba n'ebinyonyi. Waliwo tetujja kuba kubajjukiza Omulangira, abantu abamu balina ebirowoozo ebibi ne bakabirirwa kati gye biggweera nga tebali bulungi mu mutwe, ne bakabirirwa ne bafuna ebirwadde by'omutwe, olumu gye biggweera nga babatutte n'ebitabi. Katongozebwa naddala juzi ng'ogasseko okubaddeko emabega, Dr. Luluma ananjulira. Buganda yatongoza okugema omusujja gw'ensiri nga tukuza amatikkira ga Ssaabasajja ag'emyaka 7. Twakikolera wali e Busimbi mu Ssingo. Nsaba abantu ba Ssaabasajja mulabire ddala ng'abaana baffe abato tebakyalina kizibu ekyo eky'okwegemesa omusujja, okubagemesa omusujja gw'ensiri n'endwadde endala zonna ezirina okwegemesa. Okwekebeza buli bbanga eggere kyogeddwa, okufuna okumanya okutuufu ku bikwata ku byobulamu. Omulangira abantu abamu bamanya bulala ebintu, naddala abaana abato nga bakula abavubuka ne beewagawaga ne beewulira ebitaliiyo olumu nga bikosa bulamu bwabwe. Amasaza yonna gye tutuuse kizuuliddwa nti ddala abantu baffe balwadde era ebyobulamu bisaana okwongera okuteekebwako essira. Olw'ensonga eno tutaddewo tubeere balamu yinsuwa okusobozesa abantu baffe okufuna obujjanjabi obusaanira. Twebaza abasawo abamalirivu abatambula naffe nga basomesa, bakebera n'okujjanjaba abantu baffe. Obumalirivu buno bulaga okwewaayo okuyitimusa embeera z'abantu n'okubakuuma nga balamu. Tuddamu okwebaza bannaddiini, bannamikago n'abavujjirizi omuli Diamond Trust Bank, I&M Bank, Uganda Kombucha, Maya Paramedical School, Jubilee Insurance Company n'abalala olw'amaanyi ge mutadde mu kaweefube. Twebaza Minisitule y'Enkulaakulana y'Abantu mu Bwakabaka ne Kabaka Foundation olw'omulimu omulungi gwe bakoze mu kuyitimusa ebyobulamu ku bantu baffe. Tukubiriza abantu baffe okujjumbira tubeere balamu yinsuwa enaasobozesa okufuna obujjanjabi ekiseera kyonna. Olw'obukulu bw'ensonga eno tutumye Omulangira Daudi Chwa okubatuusaako obubaka buno era tubeere balamu yinsuwa n'olusiisira lw'ebyobulamu mu ssaza Kyaggwe litongoza. Katonda abakuumi. N'ateekako omukono Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri Kabaka. Teeke mu inshuwa eyatubeere balamu, embeera yonna ebaawo obulamu nga buli mu inshuwa. Sajja Kabaka engalo ze muwulira, Omulangira Daudi Chwa aggulawo era agguddewo enteekateeka eno eya inshuwa. Twebaza nnyo bannamikago mwenna, bannamikago abeetabye mu nteekateeka eno, banaffe abajja Elinde Insurance Brokerage Services Limited yonno ya Bwakabaka. Twebaza nnyo enteekateeka eno. Enteekateeka muguluka tebatuula era ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne Ministry y'ebyo abatuuliriza. Tuli Kyaggwe ku ssaza, tuli bamukisa, tuli mu ggulu mu kiseera kino. Abakatoliki tewali kwejjusa, obeera butereevu mu ggulu. Nsooka okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okugunjaawo ekitongole kino ekya Kabaka Foundation
ekitongole kino kikola emirimu mingi nnyo naye okusingira ddala okuwa obujjanjabi eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda n'okusingawo. Ku lunaku olwaleero nga 12 tuli wano ku ssaza Mukono mugyenyigiramu mu ngeri ey'enjawulo olw'ensonga nti tuli ku mulamwa abasajja abaami n'abavubuka okulaba nti bataasa abaana abawala n'abakyala okwewala akawuka ka mukenenya wano mu Uganda. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okuba abasaale ennyo mu nsonga eno nti buli era okutuuka ku 2030 nga akawuka ka mukenenya tukafumafuma bufumi wano mu Bwakabaka bwa Buganda awamu ne Uganda okutwalira wamu. Ravire Namugalu omukyala yeeteeseteese obulungi asaba bannamukono bamuwe omukisa abaweereze kifo ky'omubaka omukyala 226 Mukono district. Ensonga kulwa kimulaba abantu bano nga bangi olwaleero ku lusiisira lw'obwobulamu olutegekeddwa Ssaabasajja Kabaka Benne Masomogi olw'okuba nti alowooza ku bantu ebiruma abantu. Bano abantu bano boolaba bagenda mu malwaliro ga gavumenti mwe babeera emisolo ne babula ne kapanado ke bafuna ng'okumukwata kw'obukwasi bakusaba buli bwanguzi bakusaba kintu kidogo. Ayo n'olaba nti nno n'ebyobulamu biyingiddemu ki ebintu by'obuli bw'enguzi. Kati abantu si bamativu eri ate nno gye baweera ki omusolo. Ate wano ewa Benne ye ayagaliza abantu be n'abalowoozaako n'abasomesa n'abasembereza obujjanjabi n'akola ebintu ebyo byonna gavumenti ey'okati gyeteekeddwa okukola. Okulengereranga ewala obutuufu kusomoza kwa maanyi buli bw'otuuka mu malwaliro ag'enjawulo ng'oggyeko nti ne mu malwaliro ga gavumenti basaba ssente naye n'ebintu bingi tebiriiyo, ebyuma bingi tebiriiyo, abasawo tebabeerayo. Osanga eddwaliro ddene naye nga abasawo baliwo 2 ate nabo bajja balirirwe. So twebaze Kabaka wa Buganda entakera nti batuteerawo kampuzi naddala nti kati olwaleero amakanda gali wano ekyaggwe ddala abantu baffe okuviira ddala ennama okuviira ddala ekyampisi n'amagombola agalinaanyeewo bonna bali wano. Twebaza nnyo olw'enteekateeka ennungi era tuli beetegefu wamu okutambula n'Obwakabaka bwa Buganda mu buli nsonga yonna banaaba batukoowodde. Nsiimye nnyo obuweereza bwa Ssaabasajja tubeera nga tutuusaako obujjanjabi era tusiimidde ddala era twongere n'ebyo byonna bye twetaaga tubeere nga tubyongerako. Bakujjanjabye ki? Banzijjanjabye amaaso, banzijjanjabye amagumba, mpulidde nga nange bampereza bagambye muno mwonna mubadde ndaba nga bampadde n'obujjanjabi buno wano nansiimye. Tuddiremu? Situddise mbeera nasuuti Mukono ate mbuganyuddwamu naye eddagala sinaba kulikozesa olwekyo nja kumala kulikozesa nokamanye kyonna kyebazizza dda nti Beene afubye okuba nti alina kyatukoledde era nsuubira babagambye tubadde tusuubira nti olunaku lumu naye n'entaba ajja kubaawo ate era Beene ayongere okutujjanjaba ng'abantu bab'ekyaggwe. Eggwanga